bakulisizaayo nnyo mu kuwumulamu okwo katweyongereyo ne programu yaffe nga mbalaga tekinologiya ey'okukamula butto okuva mu nsigo ez'enjawulo. Olwekyo katweyongereyo ne butto omulala ono wa nazi. Ennazi nazo zirimu butto ate mulimu n'amazzi. Kamala okusalayo wano kokonanti. Kokonanti mala ogisala. Saleyo kokonanti. Kokonanti kyekyo. Kakokonanti nkali bubi. Mala okunywa ku mazzi. Nayogera dda myaka kati 5 njogera. Agita tagiwoomya. Kamale nange okunywamu ku lwendo lwa kokonati. Temunteeka bijja bigereke. Kasukali keeko kennyini originali. N'olwekyo ekyo kikokonati kyange nga mmaze okunywamu amazzi nze nga nnywa. Bonna mwagala okuganywa. Omanyi gayamba ne kukola ku nkwaso. Gongera ku mutindo gw'enkwaso. Enkwaso zammwe naddala abaami nemanyi olw'okuba amasimu mugateeka mu nsawa amasannyalaze ne gayita mu nkwaso. Kati nywa ku mazzi ga kokonati. Ate bw'onaagattako ne butto w'ebiryo nga bwe ngenda obbayigiriza okukamula butto w'ebiryo kijja kuyitirira. N'olwekyo salasala pieces. Pieces ekyomunda ekinyama ekyeru muno muvaamu n'amata. Ze bayita coconut milk. Ne mulimu ne oil. Bw'okitega mu blender kikuwa amata. Bw'okinyiga mu mashini eno ofuna coconut oil. Katunyigeyo ka coconut oil tukalabe. Zino mbozi z'omukenkufu yakatwegattako. Twega kutandikawo obukolero obutonotono nga twekamula butto tuli mu oil business. It is a multi-billion business. Abagagga abasinga bali mu business ya butto. Mumanyo omugagga omu yasuubula butto naye mugagga w'e Kampala basiba bagugulana ne taata wooli omubaka w'Emityana. Ssente bwezityo bwe zibeera eziva mu butto obamanyi. N'olwekyo kati kukola butto wa nazi. Bw'olaba nga akantu mwogenda otteeka kali kiriini baterawo kano akatangaala akatonotono musobole okulaba byenkola. Butto oyo agenda okuva omwo kyuma kyange kankiteekeko kitaddeko butto w'ennazi coconut oil. Musiba mwebuuza extra virgin coconut yaluwa yono nga tutaddemu chemical kubanga oli yavanga Kenya butto w'ennazi gwe babasiga nga mu nviiri nga mukyalina ensekere bajjajjaffe bwe batu ne bakadde baffe bateekangamu ku mafuta ekizeni ne njova bagamba nga tomunywa wesige busiizi naye onojja mwesiga n'okumunywa omunywe. Katunyige no butto w'ennazi. Butto w'ennazi coconut under the coconut tree. Atandikirawo mujiya. N'olwekyo nga tumaze okunyiga coconut nga bwe nabagambye nti nsigo nnyingi 10 na 10 tulina ensigo mitwalo n'emitwalo. Kankome wano ne coconut. Bino butto avuddemu bino gwe bayita extra virgin coconut. Osobola omusiga mu face ng'ebizigo. Osobola okumuwa omwana azimba obwongo. Mukadde we yeerabiralabira coconut naye osobola okumukola n'omumuwa. Osobola omusiikisanga ebintu naddala gw'alina pressure gwe afuna ennyo ensimbu azirika ayamba okusupplyinga kye bayita ketones ku bwongo notaddamu kuzirika. Omwana abutuka akolanga butto ayamba omwana obutabutuka wamu ne bana abasabuka nga ayambadde pampa oba kyetuyita diaper rash wakabi nnyo n'obutto. Gwe naawe ali eyo so omukozesanga apeta ng'onywa akajiiko n'oteeka mu mmere nga abaana bwe batera obbawa apeta. Naddala omwana we atayagala kulya awomesa emmere awomesa omuceere akola ebintu bingi nnyo. Munoonye programu zange ku YouTube nabiteekayo bino byonna. Genda onoonye emboozi z'omukenkufu ku YouTube. N'olwekyo kati nga tumaze ekyo tudda ku biryo. Ebiryo abasajja baagala ebiryo. Omusajja okufune mu biryo olina kulya kataasa kalamba naye osobola okukalya tikisoboka. Buli lunaku olina kulya kataasa kalamba. Emundu olyoka ozijje kugombolola batuleddeko omuliro ng'ey'omukenkufu naye si kyangu naye ate kyangu
ng'okozesa kabutto k'ensujju ka pumpkin oil akavudde mu biryo n'olwekyo keekamulire okuziyiza prostate kanako tukakakamule tulabe mashini tokota kiwedde kanjiwemu tutandikiddewo mu jjiya sajja agenda ne bakangakanga omundu nazizza kugombolola kyekino kyennyini kati saawa yeeyo kabuto k'ebiryo katandise okugwa ati bali bagamba mukekufa tulimba ebyo tebiriimu butto kino ki ogw'omusaayi ebiryo musuula busuuzi ate alamukola ensobi ne mubisiika kati mu kubisiika ebiriisa byonna bikola ki biggwerera ebiriisa byonna biggwera kubanga zinki alimu yenna afa bufi abakatwegattako tuli mu kamula biryo kati kabutto kano ak'abaami n'abakyala abakyala bakeetaaga nnyo basobole okuzaala abaana nga tebabasaze gamba nabaana oli alimu kye bayita zinki ekisa kiri kibe nga kigumu kisukuma omwana aveeyo naye kati ab'ennaku zino balya sausage balya makoroni kyova olaba ne nabaana alebera bw'ati ono litowa butono w'ensujju tumugula lita 10,000 Prof Bio Research n'oba gwe tomutunzizza balala gwali mu herbal business tandikawo kamule ebintu nga bino buto tumugula laba zinki ajjudde wano zinki mwereere omwana alumwa obwosi muwe butto w'ebiryo gwatalina batule nga tekuli muliro mwena mukhaba alimponya alivaawa alimponya alivaawa butto w'ebiryo wuno pumpkin oil ebiryo musuula busuuzi ate olumala ne mubisiika bwe mubisiika ebiriisa byonna ne biggwamu olina biryanga fresh akataasa kalamba temulina byenda alusaze zibatta mwekolere kabutto bwe kati ak'ebiryo kati wano ne bwenkasengejja nenkapaakinga ne bwenkasengejja nenkapaakinga n'olwekyo agitta tagiwoomya kanwenywereka kabutto gakakava wali ku kolero batule nyongereko omuliro ebe mu overdose otekako wansi w'olulimi dakika emu wansi w'olulimi n'omira mu kifo ky'okugaayo emirondo ng'ate temulina mannyo kaneyongere tekalina overdose kankeyongere lockdown ene tuwadde ekyokuyiga nti abaali bakolera ewaka emirimu gyasigala gigenda mu maaso naye mwe abaamanyiranga okugenda mu kibuga mulaba ebintu bwe bikalubye lazima teebereza singa wali okola mu paaka oba ovuga wa booda naye ng'omukyalawo ewaka akamula butto wandibadde omuyambako okwasa biduulu oba ensigo za kabaka njagala oba kujjamu mayinja mu nsigo n'akamula butto ate n'omutambuza n'omutwala mu supermarket nga mu paakingi n'olwekyo ebintu bisoboka nga bwembalaze ono butto wa nazi osobola okumukola osobola okukola ow'entungo osobola okukola kali ak'ebiryo akapampukini ako ak'omukenkufu kanywa naaba ng'asigazza baatule buli kaseera buli wiiki baatule y'ebaalaali osobola okukola butto wa ovakedo n'olwekyo kivudde mu kimu ndowooza yaffe tutuuse ku mbeera nga taata olitayalinze omulimu guweddewo owezezza emyaka egy'okulitayalinga ne tumanyi kiddako omwana gwe waweerera mu benefits zo ez'NSSF naye ali stranded akutunuulidde ogenda okukakkana nga famire yonna eri mu mbeera yakazigizigi taata tamanyi kiddako n'omwana tamanyi kiddako n'olwekyo bwetukanga ku mbeera eyo onoonyanga bunoonya Prof Bio Research ne tukuyambako ne tukuyigiriza okukamula ensigo zino kubanga butto alina akatale butto ono aliibwa ate nga ddagala kisinziira ku nsigo z'okozesezza bw'okozesezza akabakanjagala aba medicinal oil bw'okozesa entungo aba butto afumba bw'okozesa ebinyeebwa aba butto afumba
Bokozesa ebiryo aba medicine oteka kajiko mazzi agabuguma n'onywa. Ate nga butono akola ne ku cosmetics abakola ebizigo osobola omutabulamu ogula ekyuma kino n'okiteekawo ewakaawo ne buto bizigo byo shia bata n'omuteekamu buto w'ennazi akola ebizigo byonna n'omuteekamu. N'olwekyo ekyuma kino kyangu nnyo ate nga kikozesa amasannyalaze ga bulijjo solar generator kisinzira kyonna ky'olina ng'ate buli nsigo gy'oteekamu ye buto gw'ofuna. Kitegeeza tuweetaaga gula byuma bingi, kyuma kimu osiimulako busiimuuzi tukuwerako ne gloves zaakyo n'ebikolwa byonna bufiruta system yonna n'ogifuna n'osobola okutandikawo akakolera akatonotono otandika mpola mpola. N'olwekyo noonya sijja eno oyongere okumanya. Mutera nnyo okugamba nti ebintu bino bye mukola temutuyambye kubiwandiika oba kubiteeka ku butambi, tubatereddeko ebintu ku butambi buno. Mwongere okuyiga mwejjanjabe ate mutandikewo amakolero. Basaba mwerwaneko mukole n'amaanyi. Ebirungi biri mu maaso temuggwamu maanyi ate togayaliriranga kintu ky'oyina ng'omugenzi Jimbe Katumba bwe yakugamba togayaliriranga mbuuzi z'omukenkufu ziteke mukola. Bye bye. Abantu bakiye tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigaya nga kyonna okizannyisa era okigalabanja.